tutunuludde muntu wa wansi jina ngate nensi abantu abali mu batono enensi abantu ensi endala bwe zigendako abantu bepakinze bati munne ku munne ne wana ensi ne kati gavumenti ngeye tasobola kulaba bitone by'abantu kubiwa bago bafunemu gavumenti esobola okukwata abayimbi nebagulira amamotoka ku sente z'omusolo emotoka za miliyoni 607 eyo gavumenti ne kati nawe mbamuzibe w'amaaso mbasiraba nze nidde kuva di buladi nze gambe nakubako nolimba nendo ejjuso lwali luwana Mr. Mukulu Museveni kubanga nalukuba emyaka nga 15 emabega nga tetunafuna muvubuka munnaffe asobola kuvayo nga tutunudde abantu abakulu abakutulanga mu bukiiko ne bamuzeeyi Museveni ne beekolamu nemugamba gwe genda mu opposition nzeno tubazannye ddaati kati katugezeeko leeta omuvubuka lwaki ndeeta Bobi Wine situnulidde nnyo ensobi zakola kule mu buli omu akola ensobi naye nze mmanyi mu gavumenti ya Bobi Wine nsobola okuba obulungi mu gavumenti ya Bobi Wine tasobola tuyisaamu maaso Bobi Wine ajja na kwagala nnyo abayimbi abaweno bwa minisita kubanga we basobola okuyimbira okukwata okitegeera era gwe alaba mbu mu gavumenti ya Bobi Wine tolina kyosobola kufuna mu ggwamu jjonkera naye abalaba nti kati ffe okitegeera era musajja agenda okujjanako bano balina ati bakulire music bano badde wano naye eno gavumenti gyosanga omuntu bwakulira music ng'ombuuza what is music nga tamanyi nakumanya nti bulijjo ayimba afulatinga nenga gwe omanye ekiri e Uganda anti Uganda omuzibe akulembera alaba mugata muggulu Uganda omuzibe akulembera alaba ate ensi nekikkiriza omuzibe akulembera alaba mu Uganda alaba n'agoberera era n'abasula mu Kinyanga n'agamba omuzibe ogenda mu Kinyanga naye ng'omuzibe nga gwe jangu buzi nasoka yimirira mu step esooka namuga jangu amala gwa mu Kinyanga gawedda gwe ngoberera muzibe Liza wala tujja gendawo nnyo katusoka tukomaawo kubanga munnange Dr. Jose Chameleone mu kukomawo kwe we expected so many artists okubeera nga bamwaniriza tukimanyi oli mukwano gwa Dr. Jose Chameleone bubi nnyo twalowooza gw'omu kuba n'abeera ku kisaawe kubanga kyekyatuukawo kakati Dr. yakomerawo mu time omanyi tuyina hotel ate twakatandika okugiteeka mu bantu kati ate eri walako kubanga eri kasande eyo ng'oyingira mu Bwende kati gye twali nga tuli ku setup z'ekifo kyaffe okulaba nga tubaawo n'essanyu ly'abantu ku Easter n'okuba nga tuteekateeka enteekateeka z'ekifo kyaffe ekyo we yakomerawo naye oyo Kamiri ffe ne bwe tuba tetulinnyo eyo oyo Kamiri kyeki kyembadde gamba ye muntu gwe mulina okusanga mu maka ge okitegeera ye muntu gwe mulina okusanga mu maka ge bamugye konvoye mugye mutadde mu maka go ba hotel obe wantu wonna walina okuwummulira Kamiri walina okutegeera nti wakabi nnyo walina okutula bamuleetera ebi alaba abantu bamwagala ffe tetujja kujja na mmere ku airport tetugenda kujja na nkoko zaffe embuzi ku airport ffe tumwagala okusinga ekyomuno na ku airport kati oyo omuntu aga nti no Kamiri twamanya ku airport aba alimba okitegeera ffe tumanyi nti nno walina kubawo konvoyi oba etegekeddwa fatanti y'abayimbi nga konvoyi emmotoka ensajja ezinona sita kubanga oyo ffe sita gwe tumanyi okusinga baani baliri wayini oba baani oye wawano olaba Diamond Platinum mugenda omulabe nga aveewo agenda ku airport alaga alina ne private jet feno omuyimbi Chameleone imagine mbumbuno mbubagala omulabe nga ali mu kabalo omusajja ava Bulaayi omusajja omukwano gwe tulina omulaga kumusupportinga nga tetumulaga nti olina kufiira ku microphone nga gwoyimba atuleka walabera avu y'abantu ekyokuyimbira mu mabaala kino kiri kitya ekyokuyimbira mu mabaala si kibi naye mu ngeri eri organized n'omuyimbi era ogwo gwe mulimu gwaffe Kamiri alina oyimba naye waliwo ennyimba ate Kamiri gy'alina okulabikira mu blood nga bw'olaba nti Kamiri munene era kimulabiremu togamba bwe Kamiri munene ng'ate no bw'omuzavuna bw'omuyita mu bubaalabaala oluvaawo ng'ate oleeta upcoming kakati ye oliraba otya amaanyi ga Kamiri kubanga mu kukula kuno kwe nkugamba bw'oba muntu waliwo otuuka nga tokyakwana size level gya myaka waliwo otuuka nga tokyatambulira mu bifo we bategeerya nti nno oba ntegeerekeka tewali ngeri gye bagenda kuwa kitiibwa ng'abantu b'otambula nabo tebakulabako nkyukakyuka gwe ntambuza ya bintu nga yanjawulo nze bwe ndowooza so
Kamili ze kungeringa bwali chali wange simwagala Kamili mwagala ne family yonna. Okay. Okitegeera. Era wenyini twala abantu yavayo nasindika obubaka nasindikira ekibiina kya ekikulembera abayimbi kya UNMF bagamba nti tebamukimana kusaawe wadde okusindika representative. That's why nkubuuziza kiri nti nawe kenyini tiwalabikirayo oyo Kamili government yenna okusindika emmotoka emunene bwe mba mugamba nti wakabi lwaki musudiya lwaki government yenna emmotoka ne buzikadde tezimunona walinga omuyimbi w'eggwanga ebyo ngamba government ebimbi yalina okukola nga bu places obuntu bwe obuyitamu extra evimbisa abantu baayo abatakutte mundu naye nga bakozesa microphone okulaba nga bayigiriza bagunjula abantu babasanyusa gwe muga nti Kamili wakabi mu bbaala oba wakabi nga tudde naawe kanino oyo omudongo oyo omwana omuto gye yavudde najja nkyegamba tebaasoma kati omuntu yasoma wera digine ne diploma towuliriza na muntu kyagamba ffe tulwanirira mikwano gyaffe kubana ffe twagala batulwanirire naye gwe omutuze mu bbaala mu mwenge mbu naliyo mu bbaalabaala muganda wange oyo omwana nga bano batuletya buli genda olabega Sheila Liristan aleeta abadijja okuva ebweru n'abaleta n'okugenda omubuuza ssente z'abawa ne bannange tuli bintu bino biswaza nenjagala kugamba obuvubuka babuleeta wano kola research babuleeta mabalaga nonivyaga mabalaga amanyi nga bakawadde omutwalo gwa $1 nikajja nekayimbe mu nonivi naye omuyimbi waffe ebyo bye bitunafuya byengezaako nze okulaba nga nwana yenjiri yange lwaki omuntu wa bulijjo gwe atamanyi na music gyadde atamanyi na babitibwa bali lwaki oyogera gwe najja mu field yo nenkwogerako jangu naye tosobola kuŋŋamba mbu nno nze n'ensonga gy'empisaawo eri important kubanga olaba njogedde ku Kamili yekka naye kubanga yali ekifaananyi yakiyimiddemu naye njogera ku bayimbi bonna nolaba Bebe nga bamutadde ku zi TikTok live abaana abato nga bamubuuzabuuza ebintu abaana bazaala kala kisa ekyo kyokka kibeere nga olina levo nga abantu gwe babana bweyo balabako obwo byalabamu ebyo ate lwaki oga nti gwe muyimbi asinga nga tokopinga bantu bali batusinga ate nga byatusingiddeko byebyo kubeera mu layini ntuufu kwewa kitiibwa kwebulandingira mu levo ng'omuyimbi waabaawo n'omukulembeze waabaawo gamba ekitegeeza Bebe okugira mu kamera okutandika okubeera ku TikTok okwo n'abaana abo nze si kirungi tekyabadde kirungi nze ku sayidi yange ku kitiibwa kyemuwa abalala wabwe bamwagala it is okay baliri pazo bwe balina obeera mu ebyo kubanga Bebe wamanyi mwemusuddiya abantu nga nze akodi nkunza ayagala music wa Uganda ate nga mpana abayimbi abo ekitiibwa nja bagamba ekituufu sigenda bagamba kyabasudya buli kaseera omanyi ffe tujjidde mu mulembe nga nkuleka nonjogerako abo bo bajjira mulembe nga neomwogerako kibooko zigeze okukubwa olina okugenda ku ndanda era kyobalaba abantu babatya nnyo era babwa ekitiibwa naye ffe nze nkola nnyo abantu bantyerwa music oba lwekyo kyenkola kyenkola ng'omuntu bwandaba presence yange agikola agiwa ekitiibwa naye simanyi lwaki ffenna mu nsi tukolerera tukufuna